Uzaako nti muli mutya mwebale nnyo okuba nti mukola emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Buli omu wooli ng'olina ky'okola tukwebaza nnyo. Amiina. Ate twebazaamu ak'ensusso abantu abakolera ebweru w'eggwanga. Lwaki? Kye tuva tubeebaza ekisookera ddala nti mwakola okusalawo ne mugamba katufulume tugende tuyitereze obulamu tuyiribe ne muyiriba. Naye bwe muba muyiriba abamu kyensinga okuba kyentandise okwagala okwa appreciating abantu kiriwa be bantu abakwata essente yaabwe eyo wabweru gye babeera nayo ne basupporting emirimu egiri e Uganda. Ontegedde oli n'agamba nti kangule ettaka, kangule kino, kangule kino, kanzimbe ennyumba. Abayindi bano balaba bava wano gye bavudde yonna ne bajja ne bakola n'emirimu. Bwe bafuna kye bayita amagoba bagenda e India. Era India ekulidde nnyo ku bantu ba experts abakolera wabweru waayo okwawukanako n'amawanga amalala agakula. India ekulidde nnyo ku bantu bano banfulumye wabweru ne bakola bizinensi ne batwala amagoba. Era batono nnyo be tulina abayindi abalinga basudiiru nti agenda kukugira in fact sudiiru era ekimuleetera okuba nti he invests here ekimuleetera okukola ekyo is simply because sudiiri muzaale wa wano. In other words sudiiri muna Uganda. Kitegeeza senga abadde yajja buzi nga bulaba na ba roofings n'abayindi bangi bana ba roofings bangi nnyo. Ebintu byali bakoze buli afuna ssente ne ziwera bwe ziti India. Buli afuna ssente bwe ziti India. Buli afuna ssente ne ziwera India. Era ogenda okulaba waliwo omukwano gwange omu muyindi yaŋŋamba nti affe bwe tufuna ssente we go back and do business. Kati balina bizinensi zaabwe naye nga ssente bazijja Uganda wano. Ontegedde manyinnyi aba roofings abo abayindi abasinga aba roofings era bajjira ku contract ne bajja ne basasulira amayumba na biki ne bayiriba ne bakola ki ne badda. Kati bw'olaba Munnayuganda omulala naye nga ali bweru w'eggwanga lino n'asalawo akole ebintu n'agamba kambeeko kye-investing e Uganda aba akoze. Era omuntu oyo tumukola ki? Tumwebaza because ffe tumanyi kikitegeeza. Tumanyidde ddala bulungi nnyo nti ekyo kirina kikigatta ku ggwanga. Omuntu ali ebweru asindika wano ssente kitegeeza nti bwe tuba tuwadde ne biliyoni emu buli lwe baweera abangi abasindika ssente tufuna $1 billion here. Otegedde naye nga zizze mu saturation yaffe because of them nga tezina wala wezikoze ki wezivudde. So kati oli wajja n'agula wano ekintu n'agula wano ki n'azimbawo ennyumba n'asupportinga egundi kampani za wano kubanga kampani za wano tajja kugula bintu bweru era ajja supportinga za wano seminti ajja kugula wa wano biki biki. And for me it is a credit to them and I want to thank them. Buli muntu yenna yenna ali wabweru w'eggwanga tukwebaza okuba nti osobola okusindikayo akasente ne kaba katono akatono ako k'osindika e Uganda kaba kakola katukolera amakulu mayitirivu nnyo. Yes. Tugandikire ddala ku nsonga z'omu kibuga Kampala. Okusattukayo kwasinze okuva ebisongovu ne bijja. Tutandikire ku mwala. Amisi Kiggundu wiiki eno yakubyeko ekibaati ku mwala gwe Nakivubo. Amisi Kiggundu era tumubuuzaako wonna waali tumwebaza omulimu gwakolera Kampala. Nze omu ku balowooza nti Kampala eyo yeetaaga okulabika obulungi okusinga bwefaanana olwaleero. Ontegedde bulungi nnyo. Kampala eyo tefaanana bulungi naddala ng'enkuba etonnye naddala mu biseera ebizibu. Kampala tefaanana bulungi ago ge mazima. Era twali tufunye omukisa ogw'okutereeza Kampala nga gujjidde omukyala baali bamuyita Jennifer Musisi. Abantu bano abantu baffe omanyi tulina abantu abasiru bangi nnyo mu Uganda ate abasiru baffe olw'okuba nti bangi abagezi bangi batya nnyo nakugamba nti abagezi batya nnyo okunyiiza abasiru. Kakati basirika oli abeera mugezi naye n'akola ki? N'asirikira obugezi bwe kubanga atya nnyo omusiru okumunyiigira. Kubanga abasiru balina obudde bungi bawoggana nnyo boogera bino boogera biri and they can bring all the evidence. Ontegedde naye challenge gye tufuna mu ekyo nti tufiirwa abantu abagezi bangi kubanga as I speak now
mama Jennifer Musisi aina waali era akola mu kibuga ontegedde akola mu kibuga era bamusasula nkufuna because yalina idea y'ekibuga because yali amanyi kye bayita urban planning and management because ffe tulina ekizibu nti oli ajja n'agamba nti nze nja kubeera road mayor n'omulondo olwa interests zo oba wa kibiina kyo oba mukwano gwo oba ayogera bulungi oba alabika bulungi oba mugagga ayinza okuba nga mugagga nga ddala ekibuga asobola okukikulaakulanya akirina mu stake gwe n'omukola ki n'omulonda naye talina kyetuyita knowledge mu nsonga y'ebyebibuga nkufunye ontegedde bulungi nnyo nga talina knowledge ku bya bibuga yes asobola okuba nga mugagga mu kibuga akoleddemu asobola okuba nga ayogera bulungi yes asobola okuba nga ava mu gundi ava mu kibiina gwe kyoyagala so ng'olina ensonga zonna okumukola ki okumulonda naye ng'ekibuga talina kyayinza kigasa ontegera bulungi nnyo kati ffe challenge gye tufunye yeeyo nti opportunity gye tubadde nga tufuna buli opportunity ekyo kibuga kirina pulaani yaakyo ekyo kibuga kirina pulaani yaakyo yadda wayo twagivaako netukola ki because the implementers are bogus they don't know what to do beba road mayor ba Elias Lukwago bemulonda emitwe gisobola politics tegisobola kukulakulanya kibuga kubanga ekibuga si kyakusanyusa abantu ekibuga kyakubeera ekyo kikirina okukola ki okubeera ontegeera bulungi nnyo kati ffe challenge gye tufuna nti tufuna abantu twagala nnyo ebintu bya politics oyo kusanyusa abantu okategedde bulungi nnyo kyova olaba nti road mayor ajja n'ayimirira n'agamba ekigambo nti nze nti tulwanirira abantu era ffe rule of law but rule of law tetereeza kibuga talwanirira abantu abantu si kyekibuga ekibuga kirala n'abantu balala kituufu ontegedde bulungi nnyo kati bw'oba olwanirira abantu genda olwanirira abantu ekibuga kireke ate abantu bali mu kibuga naye si beba ekibuga kirina ebyakyo ng'ebiriwa ekibuga kirina systems ezitambula kirina ebintu ebirina okukolebwa ekibuga is not about abantu bano babeera bankizo nnyo ng'ekibuga kimaze okuyimirirawo kubanga bano abantu ekibuga si kyekibazaala bajja buzi era ojja kukasanga buli muntu ali mu kibuga omwo ng'alina gye yava kizibu okumugamba mbu nazaalibwa mu kibuga exactly ontegedde waliwo yazaalibwa ku nakivubo bbulu okyegezegezaako kugamba nti ekibuga that is how ekibuga you must have that perception nkufunye va ku bintu by'okulumirirwa abantu bwe tuba tunayagala kukyusa eggwanga kubanga gwe olumirirwa omuntu omanyi abaganda bagamba nti abaganda balina enjogera egamba oba bayibuli bayibuli yaffe ekyogero ekyo nti suula omuggo oyonoone ki omwana okyegere bulungi nnyo omwana ono osobola omuggyako omuggo noga nti omwana sijja mmukuba ontegere bulungi nnyo naye omwana naakula nga kirerya kati anaagenda naakuba obwamalaaya ng'akuze ate ne bagamba nti ye muwala wa muzeeyi twakirabirawo ekyana ekyo yakikuza bubi naye nga wano wakyagala nga n'okiwa ice cream bwe kikola omusango mufo kyo kikuba okiwa ice cream ontegere bulungi nnyo kati n'okuza ekyanayana kati ekyanayana bwe kifuuka ekyanayana kati ate n'otandika okunenya ensi n'otandika okunenya abana abakigula ontegedde bulungi nnyo so the idea is very simple tulina okubaako bye tusookerako kati bano ba politician bo balwana nnyo okulaga nti balwanirira abantu naye abantu b'olwanirira at the end of the day tomaliriza obattisizza kubanga road mayor yogolaba y'omu kubaagaana gundi y'omu kubalemesa project eyali ezze ey'akasasiro ekiteezi road mayor yennyini atya anti kati bo kye bakola mu politics bwabwe oyo bateekawo emiziziko nkufuna ababayindi mubajjewa abajapani mubajjewa abachina abagenda okutwala kasasiro bamutwala wa bagenda kubba amataka g'abantu bagenda bigira bitya naye usually baba baagalayo $1 million wano mu nsawo bwe batagibawa nga bakulemesa
Ezo business nzimanyi. Nzimanyi bweba kasitolo balemesa. Kasitolo taba wa sente. Yize nali ngenzeko mu bantu abamu bemanyi ne bakugamba olina gamba nti ebyo tobizanga wano naawe. Oli yambuuza kati ozze otya wano. Kunze nzize normal. Nangamba okozesezza ki? Kunze nkozesezza boda nangamba boda ogiwadde ki? Kunze ngiwadde sente. Naga kati ebyo kati bw'oba ayagala ekintu ekyo kitambule. Twagala olwo obukadde obwo obwa $. Bugende mu bikola. Naye ng'ebintu bye bagenda okukola tebiyamba ffe. Bannayuganda. Byaffe bya Bannayuganda. Yes, nabali bafunamu naye naffe tukola ki? Tufunamu. Kati ffe tulina ekizibu nti abo bagaya abatula mu office ba Lord Mayor. Emisana ayogera kirala naye kiri ayogera kirala. Bikyuka. Aba Lord Mayor basinza okulya enguzi wano. Kankubuulira ekintu. Gwekimanyi Lord Mayor asayininga olupapula bw'ati ekiro. Ku makya n'alwegaana. N'agamba gavumenti yebikoze. Kisoboka wano. Lord Mayor omanyi empapula ze yakasayininga. Omanyi ebintu byasayininze Lord Mayor ate emisana n'abyegaana. Waliwo program eyajja lumu. Nalaba ne ku signature ya Lord Mayor yennyini. N'entya n'okutya. Project ezisinga ezo ziri mu kibuga. Ajagamba bagufraging omukono. Naawe nga kiki ennyo. Yejjukira yabala kalulu. Ye tali ku kibuga kyammwe. Yali ku kalulu ke. Ontegedde bulungi nnyo. Era n'ekyo yakitegedde. Tewali kyataategedde ku ebyo bigenda maaso. Pulaani y'okuba omwala ekibaati yabitegedde. Era abimanyi. Yavuddeyo n'akivumirira. Anti buliriza kati yo gwe mulimu gwo omukulu. Kivumirire because yayagala okusiiga ekifaananyi nti yaye ali ku sayidi y'abantu mu kibuga. Ontegedde bulungi nnyo. Naye ffe tuli ku kibuga. That city must look good. Oba oyagala oba toyatulwisizza senga ekyo ekintu kyatereera dda. Naye Museveni naye ayagala nnyo abantu. President Museveni yasinze okuleeta ebyo. Kiteezo ono okakasa otya mbu Lukwago yalemesa. Lord Mayor y'omu ku baalemesa. Nkugabe y'omu ku baalemesa. Abasajja be bajja nga baagala kasasiro oyo bamukolemu ebintu products endala. Lord Mayor agaana. Kubanga baali tebamwokyezza. Anti kubuulidde eyo y'ensonga eri plain va ku bino ebyammwe bye mubeeramu ebyokunnyonnyola simanyi technical tewali. Kasasiro yayagenda mulya. Bamulya. Anti nkugamba yayagenda mulya. Bali balaba basobola. Oli lwaba ng'asudde kasasiro wali. Why is it even a big deal? Muwole mukolemu gas. Banoonya ssente. Kati oli buli project ejja wano. Oli asooka kunoonya abantu abali mu office ba Lord Mayor baani ba technical people bonna. Asooka manya ndyawa. Asooka kumanya ndiirawa. Bw'aba tafunye waaliira project tagikkiriza kutambula. Kabaka weddemu. Tasobola gikkiriza kutambula. I'm telling you the truth. Ani agoba Jennifer Musisi mu kibuga Kampala? Lord Mayor. Atya. Kati Lord Mayor yagenda Lord Mayor atuuka ekiseera. Ekisooka yayogerera gundi Jennifer. Ate namwogera ki? Yamwogera ebigambo bingi. Jennifer akolera Museveni aguze. Kati nga Jennifer buli kintu kyakola. Nga Lord Mayor akikubamu ekituli. Buli kyeyakolanga buli Jennifer ekintu kyeyakolanga nga Lord Mayor akikuvumirira. Ontegedde bulungi. Naye nga Jennifer naga amataala g'olaba ago ye yagakola. Jennifer yakola. Jennifer kati enguudo zonna ezoyo wammwe mu Kawempe eyo yonna. Ezo zonna eziriko kola zonna. Jennifer. Naye nga program already yaliwo. Naye nga bano ba Lord Mayor balya ssente. Jennifer abisangawo bino. Jennifer byonna bye yakolanga. Tewali kyeyakoleranga wabweru w'amateeka. Buli kyeyakolanga already kyali kyakkiriziganyizibwako dda na mu gavumenti na mu office z'abali bagundi basebaana kizito sebagala basebaana. Naye kati nga biremesebwa politics bwe bagamba nti wantu genda kubawo ekibaati ekibuga ne kiggala tekisoboka. Kati president ng'abagamba musooke mulindeko. Naye nga program already weeki. Mayor agamba ono yali mufere. Ani? Musisi. Kati yali mufere yakola ki? Yafera ki? Igwe tuziikidde abantu mu kasasiro. Ontegedde gwe atali mufere.
abantu baffe bafiira mu kasasiro awo bafa onkyegedde bulungi nnyo ekiteezi abantu omuntu eggwanga nga Uganda tufiirwa abantu mu kasasiro of all things kasasiro omuntu n'afiira mu kasasiro ng'ate waliwo yali agenda omukolamu nga waliwo yali agenda omukolamu gaasi lwaki Lord Mayor kyeyalwana nnyo ekyo ne kikolebwa kale waakiri ontegedde bulungi nnyo kyengezaako okugamba nti kati politics naye Lord Mayor be bamu ku baasookawo nga bajjayo kasasiro agudde nakola ati tubuuze Lord Mayor yagendayo okwo n'akeberayo okwo n'alabayo embeera bwekiri yagendayo kasasiro amaze kuyiikira ng'amaze kuyiikira abantu bafudde bajjayo mirambo nga bayeekwata bati ku mutwe kati ebyo bya kisirusiru naawe you don't have time for that nonsense. Lukwago agamba omukyalo ono gwe bwesibako mbu yakola bamuleeta kulemesa ye mirimu gye era mwamugjamu n'obwesigwa. Mpuliriza Lord Mayor gundi agenda okujja mu KCCA Jennifer Musi ng'ekibuga kiwunya if you remember twalinanga ebimotoka ebyo ebyakasasiro ebyo ng'ekibuga kiwunya. Omanya abantu abamu boogera sibe nabe Kampala bakuzaala kyannamukako yogera ku Kampala zibanzaala Mmengo usite Kampala zibanzaala Mmengo awo kibuga ontegedde bulungi nnyo. I have been here all my life. I have been away and back but most of my life badde mu Kampala. I know Kampala. Ekibuga kyali kiwunyeeko in and out. KCCA ng'eremereddwa ekibuga era kyekyatwala ekiteeso mu Parliament ekyaleeta executive director. Executive director agenda okuyita nti ekibuga kikulembereyo nga executive director nga politics ayitidde Kampala ng'ekibuga kitabuse ng'ekibuga kimaze okutabuka. Mulembe gwani ogwo? Gwali mulembe gwa Sebaana Kizito. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati ba Sebaana Kizito ate bo baali better than Lord Mayor Lukwago. Ku mulembe gwa Sebaana Kizito ngolo Mayor yali wa ono gwe tulina yali mu Parliament era be baayisa n'etteeka ngaligamba litya erireeta executive director kati n'amala n'afuuka Lord Mayor. Tugende mpola obote ate ngulimbye ku mulembe gwa Lord Mayor emyaka 10 yamala mu Parliament. Ekiteeso kino ekisanja ekyasemba nayo bayinawo ekisanja kye yasembayo Parliament ndozobeyo yali ya 7 gundi yasembayo ekisanja ekyasembayo ekya Lord Mayor mwami Lukwago mwe yali ngali MP we Kampala omwo mwe mwayitire etteeka ngaligamba litya erireeta executive director mu Kampala. Lwaki ekireetesa executive director nti ekibuga kyetaagako omuntu awuliriza gavumenti. Omuntu asobola okuwuliriza gavumenti nekyekola ki nekyegamba. Kubanga ffe twalina n'ekiteeso ebiseera ebyo nga tugamba ekibiina ekiri mu buyinza kyekyandibadde kireeta nga Lord Mayor. Ebiseera ebyo twalina ekyo ekirowoozo nga tugamba lwaki ekibiina nze nkyakirina nti lwaki ekibiina ekireeta ekibiina ekivunaanyizibwa ekiri mu buyinza si kyekireeta Lord Mayor. Lwaki ekibuga ye feesi y'eggwanga tetwagalamu politics ono wakuzannya buzannyi kwe kuleeta executive director ate ye president aba amuwulira. Njagala obota abantu bano tubannyonnyola empola ontegedde bulungi nnyo kuba njijukira ku mulembe gwa Lukwago nga Lord Mayor kintu kino yakivumirira. Njagala oddemu abantu statement anti asiriwaza etteeka lino eriyisa liyita ku mulembe gwani kulira n'omulwadde nno kati nate genda onoonye report kubanga minority report zibayo ne gundi zonna and they are public. Genda oginoonye Lord Mayor Elias Lukwago ne executive director yakiwagira mu Parliament aga Katonda mu obote anti nkubuulidde bosi wange mwe temumanyi bintu gundi gye ziri report nze bino byajogera si byange awakana agende ku gogo nedde gwe genda ku Parliament tebagigobako muntu obasebe baani abagamba nti ayi yawanika y'omu kubawanika okuleeta executive director mu Kampala kyokka bwe yamala ate n'amuwakanya mbonze nali ndowooza kuba era yakinnyonnyola by the way yakinnyonnyola ng'era bwannyonnyola ebigambo bitambulira ku bintu ebi ekisoka rule of law ekyokubiri rule of law yalemera awo abeera ku rule of law
abantu rule of law abantu we baali bayise etteeka lino okuleeta director ono rule of law teyaliiwo. Rule of law yaliwo kati ye ono kyakola Lord Mayor Elias Lukwago with all due respect